kala nga tuvuddewo kakati wiike eno ngeggwako onabasegenya aludde nga mulwadde bannange kyakimuluma ekituufu alina obulwadde omuntu gyako mukula n'endwadde gye zikoma okwesomba nawuliddeawo oba baddewo honorable Muhammad Wadani ng'agamba nti skin oba erimu ndowooza yebimu ku package z'endwadde zaalina kubanga alowaga nti skin efaanana bubi ekibumba kimuluma kino kiri bwe kiti so bingi ebikola ki ebimuluma naye yasooka n'abeerako mu ddwaliro wano ne batugamba nti mulwadde ne bamala ne bamutikka ndowooza kawa bwe yavaawo awo n'agenda e Nairobi n'ava e Nairobi kwe kugenda gyali ali Germany ali Netherland ali Germany ali Netherland kakati Segirinya mbaka wa parliament kituufu era mukubeera mbaka wa parliament alina byafunirako era betutera obbalangira muli mu motoka zaffe muli ku bujjanjabi bwaffe tuzo bibalangira nga batunyiizizza era ababaka bangi era betubirangidde namboozi wagenda Museveni yakujjanya bisene zibagambe za Museveni ziba za parliament ziba za Museveni nga ng'omuntu naye ekyawukana ku Segirinya ebyo tutera obbalangira ate gye tasufunye mukisa bifunamu era parliament emuwadde ssente ng'omubaka wabaddewo ekibuuzo kubamanyi nti omubaka wa parliament alina okukola okufuna obujjanjabi nonta nti batugamba nti Segirinya yali afuluma emimu yabikola naye muntu yabikola ki ng'okutuukira medical board eyapulovinge kuba medical board ebabanga pane etuula okakasa nti ekyamazima ekirwadde ekikuma tekikyasobola kuwonera Kampala weetaaga ogendewa wabulawo oba ogenze ebweru nga medical board taapuluviza kitegeeza nti oli willing okuteekamu akasenteko era ojjukira bwe bagaana okuta honorable ono ow'Emityana zaake famire egamba ffe mutuwe empapula tujja mukola ki mwejjanjabira naye ekibuuzo omuntu atawaggwawo nga tulinda process ya mpapula kati ebintu bibiri kala nti kiriwo ekiti nti omuntu alina yeetaaga obuki obujjanjabi naye obujjanjabi bwetaaga ki akasente kakati question ya sente bwejjamu kibanga Florence singa ofuna obuzibu essaawa zino buli majja gamba abadde takola oba ontegeera kati explanation wejjira nti abadde akola naye sente ze yazifixed depositinga okumala emyaka 10 kati ekibuuzo kya gundi bwekikola ki bwekijjiramu kubanga nga tannagenda afuna visa gyafuna afuna ya diplomat kitegeeza there is a process gye yayitamu okuwandikira kalaka parliament n'asindika ebbaluwa mu ministry ya foreign affairs newandikira embassy gyakola ki kitegeeza nti iyo process yagiyitamu naye no yandigiyiseemu bwekitegeeza nti nga bwe yayitamu eri kubanga singa ali mu bwangu olejja kugamba waki yagenda n'aprocessinga visa ng'omuntu wa bulijjo n'adduka kubanga yali ayagala kukola ki kudduka kubanga waba yalina sekudduka ava mu ggwanga like bwangu waba yalina ebbaluwa ya kiraka wa parliament already alina approve esooka nti parliament emukkiriza okufuluma asobola otandika olugendo lwaki lwa medical board anyway ebyo byebyo naye honorable Nsereko avaayo okwagala okugezaako mulwanirira abakulu ku kitebe ku nupu bakirabanga bwekyo bayingirira nga Bob alina kye baali bakozeewo ng'abakama ekibiina mwava ndowooza bo nga argument yeno gye mbadde nkuwa nabo tebamanyaako ku lugendo oba baali babiwulira naye nga balowooza officially tebamanyaako kiringa kati wano kuteefaina ki ekiri independent naye nga gundi privilege yaffe kiringa nga okulaba nga okola wano ekiro ne balowooza nti kookola ekiro driver alina okutwala sembayo talina kukuba simu nti Florence avudde wano ekiro munaamutwala kubanga emmotoka ya kampani ekola ki emmotoka za kampani weeziri oba ontegeera kati singa kigulika nti bakubye akatayima emmotoka ya kampani weeri kiyinza okubanga babadde bakimanyi nti olina otambula ekiro naye nga balowooza nga bwe emmotoka ya kampani weeriwo bajja kukola ki bwe tukitwala bwe tutyo kati soga otuwe wano ya Nsereko ne Segirinya okwanyisiganyako ebigambo kwa Bobi Wine ne Nsereko naye MP aba n'enkizo ku muntu wa bulijjo era aba ne health insurance of course ndi in touch ne bakulembeze bannange ndi in touch n'obukulembeze wa parliament bwe tulinayo ndi in touch ne leader of opposition
era nga leader of opposition we yavuddeyo ne statement n'abategeeza nti wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne parliament still kitukakatako okumuyamba ye ne bwaba yagendera mu nsobi. Obulimba bukeera amazima ne gakola ki ne gasookayo. The Ministry of Foreign Affairs ewandiikira gavumenti ya Germany ne embassy ng'egitegeeza Ssegirinya obulwadde bwe ya 28 July ayina okugenda okumutreatinga mumuwe visa ne personal assistant we. Ministry costs related to their travel will be borne by the Parliament of Uganda. Ssegirinya followed the procedure abasebo ne banyabo. Netayinza kubanga yali agenda kufa alinde medical board lwetuula muve mu bigambo okukola press conference zitagasa. Kwata kimu ogambe nnyinawo zino ze nnyongerako. Twagala ki? Twagala ssente, tetwagala bigambo. Twagala ki? Twagala ssente kati za kujjanjaba mulwadde. Twagala ssente. Mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolo Bwama ensobi yabadde agezaako okukozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera asondera Ssegirinya ssente. Naye nze ndowooza nti ng'omubaka wa parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo kyatalina kukola. Kati bino si bya bufuzi bya mmeeri, simanye emmeeri etuuse wano, simanye eryato, simanya gundi. Twagala ssente za kuyamba mulwadde. Kyova olaba Kato yali resolute. Kato was resolute. Ate yali alabira wala. He warned me against many things. Naye bannaffe bajja n'emitima naye ng'emitima emibi gye bakwese emabega. Olina jjanaga yaziika Kato n'alaba onkuda aliranze okuziika muganda wange mu kitiibwa kye yandibaddemu nga taliiwo n'okuba nga nsigaza obuvunaanyizibwa okukwata abaana be mbawanirire. If you can gwe bw'oba owerabira ba comrades bo ffe ne bwe tuba batono we shall stick to ourselves. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yadeeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media. Naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakanya. Etteeka lyayogerako lyali ligamba nti omuntu bw'aba nga si mumativu gwokozesa imeji ye kyangu nnyo gy'okgenda n'akuwaabira. Tekyagaa nti tekikkirizibwa. Kaakati Ssegirinya yeye yazze ewange n'agamba nsaba njogereko. Kaakati munnange bannaye muweerere nnyo abaana. Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP ya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinya si beega. Honorable Ssegirinya member wa parliament. Kaakati mulabula luno lwe luba olusembayo olulwe okubuukira we batabuukira. Kubanga namugamba abeewaga okusuula nze kankozese luyimba bonna bawunzika bakola ki? Bafukamidde. Before long bagamba Bobi Wine tobuddeeyo kusasula bbiiru eno bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde. Era mwabatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain. Aboogera bennyini ffe twabakyalirako nga balwadde ng'ebyaluwa biwedde. Era bwe mulizaayo clips nze yafulumya eddoboozi erigamba nti eno enjovu gy'otambuza ogitambuliza mu kaveera oyina omutta bagende bamujjanjabe. Ye nga teyagamba nti lwaki onsabidde obujjanjabi buno. Ojjukira nali nnyimiridde mu maaso ng'olanya ayimiridde emabega. Mwami Bobi Wine lwaki teyagamba mu kiseera ekyo nga bakamuta mu military nti lwaki onnwanirira ngende banzijjanjabe ate nga ndi mubaka waki wa parliament. Efitina enge obwerabize n'obulimba n'obukuusa. Konyanjula kakati ebiri behind the scenes kati twolekedde Honorable yazambadde mabega bwati
era amwewulira agamba kakati jangu mulingi ate yabagambye yagambe jangu mulingi owulire yakoze kano salawo tokasukayo limu nodduka naye bino nabyo bikulu by'okujjukira Seggirinya mulwadde si ye mulwadde asoose muki mu Nuupu wakimanyiko nti jjajja Nuupu okufa yafiira mu Amerika mpa ekifaananyi ky'omwami oyo jjajja Nuupu okufa okimanyi nti yafiira mu Amerika wakimanyi wawulirako ko nga bamusondera oba wawulirako ko nga akaaba siri ku palamenti kyeeza kugamba nti oyo si ye mulwadde asooseewa jjajja Nuupu bakamala okumuziika badde mulwadde wa kansa Nuupu n'abantu baayo bamutika ne bakola ki waliwo looyo eyakafa era naye Nuupu bamutika n'akola ki kati amiri sitimu yonna ebigenda mu maaso lwaki Honorable Seggirinya gwe tulowooza nti is a committed member ali wakati muki mwene embeera oba otegeera because tulabyeko bammemba abeki ab'enjawulo abafunidde obuzibu mwakina struggle mu biki nga basupporting ne bagenda wa mu Amerika ne wano ne bajjanjabibwa lwaki Honorable Seggirinya ensonga yefuuka kaasa oyo jjajja Nuupu yakafa yafiira mu Amerika oyo looya yafiira wa mu Amerika awo nga tuvuddewo byonna mujja byogera naye ye omulwadde muki